tuwulira buli omu ensonga tetulina we tusobola okugata akatogo kubanga awo tuba tetujja ensonga kuzeekenneenya bulungi. So twagala buli nsonga ya muntu tugiwulirize bulungi then tulabe ekivaamu. So tukanyiza ne munamateeka wammwe nti mugenda kwekoramu omulimo abalina ensonga oba abava mu kitundu kyekimu bawulirwe mulundi gumu kubanga ensonga ziba zifaanagana naye tetuyinza kugata birala. So tugenda kukola enteekateeka ne munamateeka tukole schedule ewulira ensonga z'abantu ezifaanagana woba nga muva mu kitundu kyekimu ng'ensonga ze zimu tubawulire lumu mwenna then tudde ku kitundu ekirala then tudde ku kitundu ekirala mpaka buli omu wanaawulirwa kubanga tetulina ne bwe twandibadde ne space ne bwe twandibadde n'ekifo tekyandibadde kya bwenkanya kubigatta wamu. Tujja kuba ensonga tuziyita kungulu ate nga twagala ensonga tuzirabe mu butuufu bwazo. So tugenda kukola enteekateeka naye n'ekifo nakyo nga bwe mukiraba tekisobola kujyamu abantu abali wano mwenna. Tujja kuba tuli mu kanyigo nga tetusobola kuwulizagana. So tugenda kukola enteekateeka ne munamateeka tukole schedule then tuwulire mwenna naye nga tugendera mu bitundu oba abalina ensonga ezifaanagana. Omuloodi kayogera oluganda olutegerekeka. Unless if the issues are exactly the same, then we can have them, we can hear them collectively. Yeah. So we need to agree on that arrangement. Otherwise, practically, each appellant is an individual appellant. Yeah. So how do you handle that now? In my view, if there are those with similar issues, like for example, same village, we can hear them together. Same village or same. Where is the council? For each and every village? Yes, there are not many. How many? 100? 137. There are not many. There are not many. No, these ones. Now, all your petitions were brought by your lawyer, who is Lord Mayor Erias Lukwago, through the Lukwago and Company advocates. So the petitions were received and they had been scheduled to be heard starting from today. However, the list of petitioners is too long. The people are very many and we don't want to gloss over the issues. Each appellant has a right to be heard. Each single appellant has a right to be heard. They can be heard directly or together with their lawyer or together with any other witness they want to bring on board. Because this is a quasi-judicial hearing where everyone must be heard and all facts laid on the table. So we've agreed that to ease the way of hearing, we schedule those with similar issues, they be heard together. And we can use geographical location or people with the same issues. So we shall work with the lawyers of the appellants to come up with a schedule of appellants with similar issues, and then we hear them on their own merit and make a determination. In the meantime, as we hear their appeals, nobody is going to be disturbed. Nobody will disturb you. So, njagala kubakakasa nti tewali agenda kubagobaganya. Tulizaganye. Tewali agenda kubagobaganya
ng'ensonga zammwe tezinaba kuwulirwa. Bwe tunaamala okuwulira ensonga zammwe ekinaaba kisaliddwamu mujja kukimanya. We tusanga ng'ensonga zirimu eggumba ensalayo akakiiko akasalawo kajja kukola okusalawo nga kugendera ku ggumba eryo. We tusanga nga ensonga tezirimu ggumba tulina okugenda mu maaso n'entegeka nga bw'ebadde. So saagala mu buzaabuzibwawo, saagala mu buzaabuzibwe. Sigambye nti mugenda kubeera mu lutobazi, nedda. Ngambye ensonga zammwe zigenda kuwulirwa mu butuufu bwazo. Bwe tusanga nga temuli mu lutobazi tewali agenda kubagobaganya. Bwe tusanga nga muli mu lutobazi nga mwajja mu lutobazi olwo omwaka ogwa 95 nga tegunatuuka, ng'omwaka gwa 95 gwabasangawo mu lutobazi olwo, ekyo nakyo tujja kukitunulamu mu ngeri ndala. Kubanga etteeka ligamba nti tewali muntu asobola kubeera n'ekyapa mu lutobazi kuva mwaka gwa 95 kudda waggulu. Naye titles oba ebyapa ebiri mu lutobazi nga kwaliko abantu ng'omwaka gwa 95 tegunatuuka, abo tebagobebwa. Okay? So njagala mukitegeere bulungi mu mazima gaakyo, tewali bya bufuzi wano, tuli mu mateeka. Okay? Okay. Kale ensonga muwulidde ziri mu tteeka lya NEMA eriwa omwaganya omuntu yenna gwe bawadde restoration order oba ekiragiro ekimugamba okuvaawo okwemulugunya kwammwe kwaleetebwa mu NEMA. Ndowooza kirungi nnyo era tumwebaze Idi nti NEMA ekkiriza okuwulira okwemulugunya kwammwe mu tteeka. Kati obuvunaanyizibwa bwe tulina bwakulaba muwuliddwa mutya, petition ziwuliddwa zitya. Tugenda kukola enteekateeka okulaba nti buli omu awulirwa kinnoomu ku nsonga ze yaleeta, nga buli omu ajjayo embeera ye gy'abaddemu nga bwe wajja, biki by'olinawo, embeera yonna. Mulimu abali mu kolide za compensation, mulimu abali mu kolide za oluguudo lwa Yunura, mulimu n'abo bwe batyo. Kwegamba cases ez'enjawulo tulabe bwe tuziwulira nga NEMA eziwuliriza mu kakiiko kaayo. Enteekateeka eyo yegenda okukolebwako mu kaseera kano, tukanye oba kyalo ku kyalo oba muluka ku muluka oba ki kye twanaba kukaanyaako ne NEMA. Then oluvannyuma NEMA ebenga emaze esengejja ensonga ezo emu ku emu okusinziira ku mateeka ago. Tujja kubasaba buli omu akole ebiwandiiko bye tubiteeketeeke bulungi, agulimenti zammwe, ebyapa byammwe n'ebirala n'ensonga endala zonna nga bwe zigenda okubeera. So ekisigadde katukole enteekateeka eyo ne NEMA, naye kyemwebazaako nti akikakasizza nga mukyawulirwa tewali agenda kugobebwa kuki nti nga ensonga zino zikyawulirwa tebagenda kukola ki kubataataaganya. Kaakati ebyo bisigadde tujja kubiraba, katusooke tugende tukole enteekateeka eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Babamenya ennyumba zaabwe bazika ku ttaka esebo. Kati waba tewakyaliwo apiiro awo oba osobola okugenda. Kati apiiro eriwa? Yenze omulongo wa Ssemanda Ibra nga ndi kansala okuva e Kawala. Twa petitioninga NEMA ne tugiraga nti waliwo amateeka agamenyebwa wakati nga bagenda mu maaso n'ebikwekweto byabwe mu kumenya abantu baffe. Kisooka ne batuwona ku lwaleero okuwulira petition yaffe. Ffe ogwaffe gwe twakoze kukulaba nga tukunga abantu bonna, kubanga abantu ba petitioninga ssekinnoomu, buli omu ne yeemulugunya mu nsonga ye. Y'ensonga lwaki tuli wano. Nekitukubye enkyukwe nti NEMA talina kifo kimala abantu bano bonna. Ffe tubasabye
beteeketeke bulungi bafuna ekifo ekigazi abantu bano bonna bonna we badya tujja kubaleeta bawulirize ensonga zaabwe ne baba baagala tubayite ku byalo byaffe gye bamenya abantu ne gye bateekateeka okumenya ffe tujja kubaaniriza tubadde wano mu mirembe baagala kuwulirizibwa bafune obwenkanya kubanga abamenya bamenya wambukyamu ne bateekateeka okumenyebwa balina ebiwandiiko ebalaga nti bali mu ntobazi bannannyini ku ttaka lino so nga beetaaga okuwulirizibwa nga tannaba kumenya mayumba gaabwe.